Televina Jusize okubera nga tugoberera Fad Pro-UG na temba nyingidewo n'amawulire ag'enjawulo nga bwe gali mu kubeera nga tegatambula mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo ne bw'eggwanga anaddala gwe y'otasobodde okubeera nga otuuka ku video tekako ekigalo likinga osharingirako abala ku box ako wansi always kabeera open naawe tekigaana kubeera nga tosula endowooza okusinziira ensonga always nga bw'obeera ogenda kubeera nga ate oziwulira watali kumala budde amawulire kamere nga ate ntandika ne gano amawulire gano si malungi n'akamu era nga ffena twategedde ebyasodde okubeera nga temunnange bigwa ku kibiina kya NUP omubaka omukyala abadde akikiira saidi zeri ekalangala yafudde mu nfa etannaba kubeera nga temunnange etegeerekeka abantu ab'enjawulo abatandise okubeera nga temunnange bavaayo ne bakuba ebituli mu nfa ye bagamba kirabika nga wabaddewo eitha obulagajjavu omusajja kubanga sajjala eno yamututte mu ddwaliro yabadde mayina sajjala nti gwatamanyi mayina sajjala kitegeeza nti omuntu abeera ku risiki ya wansi nnyo okubeera nga temunnange afunirayo obuzibu musajja eyo era nga ebibuuzo bikyeyongedde okubeera nga temunnange bivaayo kakatino ate tukyali awo ate olwo sayidi endala evuddeyo nebeera nga temunnange etandika okubeera nga ate ejaguza okufa kw'omukyala ono naye nga bannange simanyiwa ebintu bino wa gye byatandikira wa ebiyinza okubeera nga temunnange bituuka nawa oba ngeri ki gye biyinza okubeera nga tebikemekerezaamu kubanga kyo kirabika nga kisusse abantu bateza okubeera nga tebajaguza okufa kw'abanaabwe ebintu bino byo si birungi n'akamu era nga ndowooza badde wiiki ng'emu eyise waliwo munnamawulire wa NRM yafuna akabenja we bali mu kooti we bali baleese omukulu Okero Christopher agambye okubeera nga ate atta abaana era nga abaana b'enjawulo ekyamazima kiri nti batandika okubeera nga tebajaguza omuvubuka ono nga bagamba nti oyo naye tumuwonye naye ekyamazima kiri nti mukama yazza bibye era nga ali eyo mu ddwaliro ali mu kubeera nga ate afuna obujjanjabi kakatino ekintu kye kimu olwagudde ku sayidi ya NUP omubaka omukyalo ono lwafudde abantu ab'enjawulo ate ku sayidi eri endala nabo ne batandika okubeera nga temunnange bajaguza era kubeera nga tebikutirawo awo osobola okubeera nga ate ensonga ezo ozewulirako naye ng'ekintu kino ekyamazima kiri nti si buwangu bwaffe okubeera nga ate abantu bajaguza omuntu nga naddala afunye obuzibu so genda wansi awo okusinzira ensonga naawe nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira abeera nga ate otuwa endowoozayo naye nga byo ebintu byo si byangu n'akamu wenda bankugyeyo n'obutambi bulala bungi nnyo ngenda kubeera nga ate mukwongerezako ku nsonga ez'enjawulo nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda tuula abutuzikaalira tulabye n'obulamu buno obwakookoonyo butulyanguza oziwaane ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga n'egyebulaga tewali ategeera yiiye essaawa y'okuzaawa nafunye ekkanga bwewakeeyo mu matumbi nga ndowoozezza essaawa y'okuzaawa olumbe lutulanga bwemage bataayi nkivumbudde tulabye n'obulamu obukkira obuwoomu okutusaanako nga tewali ategedde n'ebyensi ebitwemazaamu bya bulimba kalenge musa ne kitabulirwa endowooza ku ebyo bwe nkuŋŋaanya n'enjulo bulya buggwewo gwate ndituuka n'akakyeyo ku lukuusi kiteebereze kw'okufa tukimanyi nti kya butonde naye tekimanyirika ekyo bakulimba ate nga n'awazaayirwa olabanga wampi naye nga wala tulabye n'enfa ya luno ezisa amayumba n'obuto okusigala nga buyaayaana luwemye abalenzi abanyuumira amasuuti obuteddiriza ndowooza gye balindeko eyo ku lukande okunkasuukira envunyu ziri ekiwedde ddala eyazaayira bannange gye ndigenda olumbe luno ndowooza gye mulindeko eyo ku lukande okunkasuukira envunyu mpunye ekivundu ddala eyazaayira n'emmange gye ndigenda olumbe lubi lwe luno olutuyigga engeri ya ddungu lutuwanika embegabega okuzaanamyanga era lwe lutawaŋŋanya buli kitonde lutuwa emmense tulabye n'obulamu buno obwakookoonyo butulyanguza oziwaane ku kyotazze so gye twabujja tewali amanyiyo nga n'egyebulaga tewali ategeera yiiye essaawa y'okuzaawa ebituwalagganya akatubikyawe enensi okujja mu kaakolola alwawo abagaggalu abatereka eyo ku lukuusi tebaddanga abayaaye n'abateefu gye tugenda n'otomanyawo olibanga lukujimbye nange alejja n'ensi eno we mulinziika mmale nzaawe buli awali akalungi wasibidde
kugambye lwatiribizza empala abalenzi olaba alutayiza kapeera bamatumbi lusukkirivu sebo walumbe n'obuyinza bw'otuyambe tusuumuse ku bwana bwaffe buyayaana kubanga gy'otuganzika entiisa nnyingi mukama watupangira obulumi bungi okutwabuliza ensolaga emagombe lutudaaza ng'olutagenda n'akukutta iyo tulabye n'obulamu buno obwakookoonyo butulya nguzo ziwaane ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga n'egyebulaga tewali ategeera essaawa y'okuzaawa wummula mirembe mukwano gw'abangi Helen Nakimuli wummula mirembe mukama bulumi bungi naye mukama tusaasire. We are going through a lot of pain. Mukama tusaasire. Olumi bungi twakava mu bulumi bw'okufa kwa mukyala wa Iswa. Kama ate mukaseera mpawe kazira no tutwalako Helen. This is unbearable. Mukama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mukama twava eri ggwe ate era eri ggwe gye tulina okudda. Ni mukama tusaasire obulumi bungi. Bulumi bungi wummula mirembe. Ensi mugigamba amazima nti omukazi yafudde asobola mu lubuto. Mulekeraawo okwekwasa Museveni ku buli nsonga. Mubuulirire abaana ab'obuwala abato abafa obubenje abafiira mu loogi ne mwekwasa Buganda ne Museveni. Mwe buli mulambo mugunoonyezaamu simpase. Lwaki ssaza lemuzoogerako bitundu? Mulambulule ekyasse omugenzi. Mulekeraawo okwekwasa abantu. Kati bulijjo musanyukira emirambo gy'abalala n'okuwishinga abalala okufa. Mukukirabye nti namwe mujja kufa. Ffenna tugenda okufa, ffenna tugenda. Gwonsookayo busoosi. Wiiki ewedde mwabadde mukubajjejjere buwano ku Piero mumwagaliza okufa. Mukirabye nti nammwe okufa temukulinaako monopole. Katonda temulina simu ye nammwe mugenda. Ate mbabuulira mwenna abaasamirira emmandwa y'abawemuzi ba Nuupu. Mujja kutusooka emagombe nze mbabuulira. Naye kyannaku nnyo nti musize ensigo ey'obukyayi n'okusekeeterera abagenzi. Naye Katonda abalabisa. Ate Katonda agenda kuba malawo. Nze mbabuulira bantu bange. Katonda olugero olugamba nti lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyo kusinze yalugera. Nange nalusanga ku nsi. Nkimanyi bw'oyagaliza ekibi oyinza okumusooka emagombe. Naye ffe tetujja kugubasalira kubanga tukimanyi okufa kyekyenkomeredde. Era mwange naze maama wange wummula mirembe. Honorable Nakimuli yantaasaako okufa emukono. Kati kambanyumize story eno yaddako sidda nnyo. 2022 ng'ennaku z'omwezi 17 July yalina Sunday. Twali mukono eyo mu Kyaggwe. Twali tugenze kulaba mupiira gw'amasaza. Nali ngenze ne chairman w'emipiira gy'amasaza gwe bayita Haji Sulaiman Sejjengo gwe nagenda naye. Kakati Sese yali egenda kuzanya Kyaggwe. Kati netugenda tulaba omupiira. Kati of course netutula mu VIP. Ne Honorable Nakimuli gye yali gwe mundi gwe nasooka okumusinkana. Era netunyumya nnyo kuba nali muliraanye. Netunyumya almost throughout omupiira gwonna nga tunyumya. Omanyize wendaba abantu ab'amaanyi abasalawo mbeefasizaawo netunyumiza ddala. Kati ngeri kendi mugezi mboozi zange n'aziraba nga zitambula zinyuma. Kakati omupiira ogwo Kyaggwe yali egwetaaga nnyo. Sijjukira oba yali yeetaaga ggoolo mekoba kye naye gwaggwa draw kyensinga okujjukira either 0-0 oba 1-1 ndoza gwaggwemu emu. Naye nga Kyaggwe yali egwetaaga nnyo oba teyava mu kibinja oba naye nga kyali bwe kityo. Kati abawagizi ne batandika okwekalakaasa nga baagala okukuba abazannyi baabwe. Washegeera kati poliisi yayingirawo mangu n'etujjawo ng'abantu batandise okwekalakaasa batandise okukanyuga amayinja. Ne batutwala mu dressing room era Serefio gye twekuba naye twagyekubya mu dressing room ewaali abazannyi bonna. Kakati bakwata abazannyi b'Essese
ne babayingiza mu dressing room n'abakungu bonna abaaliwo. Nange nali omu ku abo abayingira kubanga nali ne ba honorable nali mu VVIP nga ndi ne chairman wa masaza Haji Sulaiman Sejjengo. Kati abazanyi bali abechaggwe bo basigalamu mu tsai kubanga abawagizi bagamba bagenda bakuba singa banaagezaako kubajjayo. Mu babatwale eno mu dressing room bagenda kujimenya babakuba emiggo. Kati police ne bakuumira bo mu kisaawe. Abantu abaliwo ko lunaku musolo okunjulira ebyaliwo nti byenjogera bituufu. Kati embere malo okukakkana nga kitutte essaawa nga nnamba nga tuli mu dressing room tweggaliddeyo nga police eryawo etukuuma. Bagamba tufulume abawagizi bamaze okufuluma. Kati tuvaayo inze nagendera mu motoka ya Honorable Nakimuli gye nafulumiramu. Kaakati tusanga abayaayi abali bamaze okufuluma ekisaawe inga bateeze makubo tebagenda waka bateegera mu makubo nga bakuta amayinja n'emiggo nga buli muwagizi afulumayo wasese bamukuba. Oshegera nga abazanyi baabwe babakuba. Oshegera kakati tuba tugenda bwe bati abayaayi ne basalako emmotoka ya Honorable Nakimuli asabwa ati endabirwamu nga bagala kujja asabwe bati endabirwamu asendabirwamu bamulaba nti Honorable Nakimuli kibava oli kyavalekana neddo temumukuba oyo Honorable Nakimuli wesese wekalangala abaye ne bagahane dawe mumuleka ite Honorable si engeri gye twawonamu yengeri gye twawonamu era n'atuvuga paka ku motoka yaffe twali tugipakinze naffe ne tukola ki ne tweyongerayo kweyuna Kampala. Wabula nze nasaliddwa nnyo bambi okufaako yabadde akyali muwala muto very beautiful wanze nali musisinkanyeko nali nnyumizaako naye okumala kumpi essaawa nga 2 nga tunyumya bunyumya oshegera wano nga twogera kino twogera kiri mu 222. She was very beautiful nga afaanana bulungi ate abadde munnabyamizannyo nga ne ttiimu ya Sese ng'essaza agibeererawo nnyo abadde mukyala mu orthodox abamu be bayita aba orthodox nga mukyala amanye eddiini ne taata abadde Reverend Father mulamba mu ddiini eyo ate nga abadde alwanirira nnyo abantu beeyo. Kyannumye nnyo wabula alijjukirwa omubaka omulamba ayina essente ayina insurance n'ebirala okwesiga amalwaliro g'eggwanga lye n'agendayo bamukoleko sajjale bwetyo doza fibroids naye n'avaayo nga takoze eki nga tawonye. Kino kyongerera ddala okwongera okukuba ebituli mu health sector yaffe. Kitegeeza abantu bonna abalina ssente tebagenda kuddamu kugyesiga. Mujjukira ne Honorable Issa Kikungwe naye yeevuga nga agenze kumujjanjaba kumukolako sajjale ndooza ya brain tumor teyakomawo yafiirayo bufizi n'abanene abalala bangi nnyo abeevuze n'agenda mu ddwaliro n'atavaayo. Kyongera okukuba ebituli mu health sector yaffe naye rest in peace abantu bekalangala mbasaasira nnyo. Saasira nnyo National Unity Platform okubibako mubaka ng'oyo. Saasira nnyo Uganda ne babaka ba parliament banne mikwano gye abafamire ye abaana bo bayinayo ob'omwami we simanyi naye mbasaasira nnyo mbasaasira ddala nange nganze abadde mukwano gwange era nga n'ennamba yenjiyina ng'oluusi ntera omukubirako ne tunyumyamu. This morning we have received the body of the Honorable Helen Nakimuli from the mortuary here. A post-mortem was carried out this morning and what we have gathered from the doctors thus far is the cause of death is still not ascertained. They are still carrying out a couple of tests, toxicology reports to ascertain all the other details. So at this stage they are telling us that medically the cause of death is not yet established, but they are telling us they're in the process of establishing that as they carry out all the other deeper tests, including with toxicologists, to establish many other things. And they tell us in not so long a while we shall have a full comprehensive report. We hope that that comes out quickly. It's very unfortunate, the passing of the Honorable Helen Nakimuli, Kalangala District Woman Representative. Yesterday in the morning at about 9 a.m. I spoke with her because we've been planning a series of meetings. She's our Shadow Minister for Information, so she normally helps to coordinate meetings of members of parliament. And so we had
a planned meeting today, actually, opposition members of parliament, regarding the sovereignty bill and a couple of other issues. And so she was coordinating that meeting. And so yesterday she was giving me an update about that meeting. And at that time she told me, I am driving to hospital to get a minor surgery. But in the evening, I'll give you a further update in readiness for our meeting today with opposition MPs regarding the sovereignty bill. So I asked her, which hospital are you going to about the surgery? She told me Alexandra Medical Center. I said, anyway, I asked her a few questions about the hospital and a bit about the surgery. She gave me an update. I said, okay, we pray that all goes well. I'll wait to hear from you. Unfortunately, when she went in for surgery, she did not make it out. She did not make it out. She was pronounced dead at Alexandra Medical Center. It's extremely unfortunate. Of course, there's too many questions out there. We have questions. The family has got questions. The nation has got questions. We hope that those questions get to be answered because, as we have said, the pathologists that have carried out the post-mortem have told us that at this stage the cause of death is not yet ascertained, but they are carrying out several other tests, you know, with toxicologists to establish the management of the whole process at Alexandra Medical Center. We have also been told by them that they are going to head to Alexandra Medical Center to get all the reports from them, to do an audit of the hospital and the process, the procedure as it was done. They are doing it as medical persons and police and so on. That's the update that they have given us. So we are waiting. We are waiting so that all of these questions get to be answered one way or the other. The Honorable Nachimuli Helen, Kalangala District. Nachimuli is here. Prime Minister, go ahead. Raise the matter of concern that there are illegal detention and killing of people in Kalangala District. For instance, the death of A1 Masaba Stephen of Yange Learning Site on 29th January 2023, claimed to have been fishing using illegal fishing gear. Her prayers, can the government explain the circumstances of his death? My response, Right Honorable Speaker and colleagues, this is the last point. I beg your indulgence, colleagues, that on 20th January 2023, the fisheries protection staff in Buyange landing site, Bubeke sub-county, Kalangala district, arrested one Zanga Stephen, aka Masaba, for illegal fishing using prohibited fishing gear and dealing in immature fish. He was detained at Bubeke police station pending further investigations and prosecution. The case reference number is CRB/078/2023. On 25th January 2023, he appeared before a court. Case number 074/2023. Pleaded not guilty and he was remanded to Kalangala prisons until the next hearing of February 2023. That Honorable Speaker, on 28th January, while on routine prison outdoor labor, Masaba attempted to escape, prompting the prison warder to shoot in the air in order to prevent his escape. While running, Masaba fell into a ditch with rocks, sustaining Charles, is it on the same deep thing? Why don't you injury. wait for the Prime Minister to finish, then you raise your issue? He was evacuated to Kalangala Health Center 4, where he later was announced dead as a result of overbreeding. That Honorable Speaker, I beg to submit. Thank you. Yes.
when a law is passed and signed by the president, we understand regulations are supposed to be made by the line minister. We are wondering why this is taking long, because it was gazetted, and we are supposed to see what happens after that. There are no regulations, the minister is quiet, and all this is being done to our people. Can we have the regulations in place so that the law is put to use? Thank you so much. So, Right Honorable Speaker, let me start with my sister's question. The Ministry of Agriculture, Animal Husband and Fisheries is coming up with regulations to operationalize the law that we passed in this House. And I believe they will come here and table these regulations for us to acquaint ourselves, and also if there is anything added